Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man hada bihadi ila yawmiddin, amma ba'd. Tumtendeleza Allah subhanahu wa ta'ala, tumsaba sabi ngene minembe kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Okutandikira ddala tugenda kwejjukanya hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam nga nkulu nnyo naddala eri abavubuka. Hadithi etunyumizwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah yagamba ti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti kullu ummati mu'afa illa almujahirin. Umma yange yonna Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugisonyiwa. Abantu ba umma yange bagenda kusonyibwa illa almujahirin, okujjako abantu abo abenyumiriza n'okwasanguza amazambi gaabwe. Era Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba wa inna min almujaharati an ya'mala ar-rajul bil-layli 'amalan. Nagamba nti kyentegeeza n'omuntu okwasanguza ezambi oba okweragira mu zambi lyakoze kwe kubeera nti omuntu yenna akoze ekintu kyonna ekikyamu mu budde obw'ekiro, thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi, nakeera ku makya nga Allah subhanahu wa ta'ala amubikiridde. Fayaqulu, omuntu owamala okukeera ku makya n'agamba banne nti ya fulan amiltu albariha kadha wa kadha, ejja ekiro we mutaabadde nakoze bwenti ne bwenti. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti waqad bata yasturuhu rabbahu, nga ekiro kyonna Allah subhanahu wa ta'ala yabadde amubikiridde. Wa yusbihu yakshifu sitra Allahi alayhi, emisana oba webutuuka obudde obw'okumakya neyejjako okubikirira Allah subhanahu wa ta'ala kwaba amubikiridde. Bannange ffenna tugwa mu nsobi, naye teweewaaniranga mu nsobi. Waliwo abantu abalowooza nti okugamba nti abakyala b'obadde nabo bangi nnyo nti oba kintu ky'osobola okweragiramu. Twabadde awo ku masjidi yaffe awo wentera okusaalira ku Equatoria. Imaamu n'atunyumiza omuvubuka yali agenda kuwasa, naye bwe baali banyumyamu nga mubuyira ku kika ky'omukyala gw'ayagala, namubuuza naye emyaka egyo gyonna gy'olina tonnaba kuwasa, oli myaka 3? Namugamba Imaamu, bizibu bya nsi eno tubadde tunoonya ssente. Kati baba bakyanyumya, namunyumiza namugamba naye Imaamu nsaba Mungu ansaasire, naye abakyala be nakabeera nabo mu nsonga ziri sibamanyi muwendo. N'agamba abaana nakoma okubala nga nina 9 kwe nakoma, naye buli kaseera bankubira ne bandetera omwana omupya. Mukitegeera? Yatuuka okugamba nti yali avuga biroole, naye nga baba atwala luutu bw'ati, tugamba ava Kampala agenda ggulu, agenda n'omukazi, ne bw'aba akomawo e Kampala n'akyusa n'akomawo n'omukazi omulala. Era yanyumiriza Imaamu n'amugamba nti Lumumba ndyawo ne bankubira essimu nti wategedde eno oyinayo omwana, mbu bagenda omumuwa ku ssimu ng'omwana ayogera, naye ng'ayogera luteeso nga n'olulimi lwa taata talumanyi. Beba abantu nga ezambya lyenyumirizaamu n'alikola ki? N'alinyumya mu bantu. Allah subhanahu wa ta'ala akubikiridde, ate gwe ne wejjako sitre Allah subhanahu wa ta'ala gyakutaddeko. Kati bannange owange ogudde mu nsobi yonna, togamba nti wallahi naffe twaliwo naye mundu twaziza kuki? Kugombolola, naye nze we navubukira nali bwenti ne bwenti. Biki bye boogamba abaana abato? Bw'obeera ng'oli musajja mukulu n'oyogera bw'oti, obanga asendinga message eri abaana abavubuka nti nammwe mujja kutuuka akaseera bino mubikole ki? Mubiveemu. Yadde nga waliwo n'abasajja abakulu nga tebawumulanga. Era Allah subhanahu wa ta'ala anyiigira nnyo omuntu ng'akulidde emyaka naye ng'akyebagala amazambi
kuba buli wokulira myaka oba ofunye experience enjawulo muki mu bulamu. Ekyokubiri, waliwo ebintu by'ekivubuka ebiba tebikyakusikiriza, ebiba bitakyakusasamaza, naye bw'obeera ng'oli musajja mukulu ate ng'okyali mu bikolwa ebyowenzi, wallahi beba abantu Allah subhanahu wa ta'ala basinga okunyigira. Kati bannange obanga ogudde mu nsobi yonna, toyogeranga ekintu kyonna, topublicizinganga ekintu kyonna, oba wawanira ku banno b'okolerako nti oyo omukyala temulabirawo n'ekino bwekiti ne bwekiti, oyo omusajja temulabirawo n'ekino bwekiti ne bwekiti. Wallahi batuuka n'okunyumiza omusiraamu. Twali awo ku Nabukeera, banyumiza omusiraamu, yali ayina ebirooto bibiri byatera onyumiza banne, ng'abagamba njagala kuvuga ku motoka gye bayita cross country. Cross country mugimanyi? N'agamba ekyokubiri, waliwo omuyimbi gundi njagala kubeerako naye mu nsonga ziri. Omusiraamu Allah n'amusaasira cross country n'agikola ki? N'agigula. Kigambibwa nti olunaku lumu n'agenda mu kivulo ekyalimu omuyimbi omukazi oyo yali ayagala okubeera naye, n'ayogerako naye. Omuyimbi n'amugamba nti nze simala gatuukibwako bwe ntyo. Kigambibwa yanyumiza banne nti yalina miliyoni 3. Ajja sayagala kumaliza kantu katono naye ng'asasudde miliyoni meka? 3. Kakati eyali atunyumiza story n'atugamba omuyimbi n'amugamba sisiteeke zange. Omanyi abasinga bonna tebasobola kwambala nga bwe bambala n'enneeyisa gye beeyisamu nga si bamalaaya. Abasinga bonna abaki bamalaaya. Naye n'amugamba nti miliyoni 10. Naye omusiraamu yagenda n'akolerera ssente ezo ng'alinga oba asonda hijja oba umura. N'azisonda zonna n'akomawo. Era bwe yamaliriza kye yali ayita ekirooto kye n'amala okukituukiriza n'omuyimbi oyo n'akkakkana. Era banne najja n'abanyumiza n'abagamba nali njagala ebintu ebi cross country n'omuyimbi gundi. Okitegedde ekintu ekyo? Kati omuntu asobola n'okusevingira amazambi nga yateekawo ensako ey'enjawulo ne kasevingi ak'enjawulo asevingire ezambi lyayagala okukola mu maaso. Wallahi abantu bwe batyo Allah abanyigira nnyo. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kyatugamba wano kyasinga okunyigira muntu kubeera nti atonyumiza abantu story nga golooza oli mukola ki? Olowooza oli mu bintu byakusaagirira oba kulaga abantu nti oli wakabi. Oluusi batera kubikola nga balaga nti balina ssente. Nina omusiraamu yannyumiza akolerawo ku Mutaasa, naye yaŋŋamba abavubuka baawo basiba ne zaala ku muwala omupya abazze ku kizimbe n'ebizimbe byo mu kibuga, ne basiba zaala ne bagamba asooka okutegula ssente zo yagenda ozikola ki? Okuzitwala. Naye nga wallahi weesanga ng'oluusi abali mu zaala bwatyo baki? Basiraamu nga bakompitingira maki? Mazambi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyatugambye nti kullu ummati muafa illa almujahirin, abantu b'ekibiina kyange bonna Allah agenda basonyiwa okujjako abantu abapublicizing oba abantu abasanguza ate amazambi Allah subhanahu wa ta'ala ge yababikkirira ne bajja mu maaso g'abantu nga bagezaako okweragalaga nga bwe bali abaki abakabi. Ekirala kino kigenda eri awo bebanyumiza. Omuntu yenna buli wabanyumiza ebintu ebifaanaganako bwe bityo mumulage nti talina byayogera. Okitegeera ekintu ekyo? Naye omusiraamu yeetereza n'okuliza kati olwo bwewamumala olwo n'okola otya seetula ng'ayagala bamunyumiza emboozi yonna. Mukitegeera ekintu ekyo? Era bw'otulina emboozi ez'ekyononefu ezibeerako ku intaneti ani n'osanga omusiraamu tokkirizibwa, kiri haramu okukomentinga ku muntu ayogera ku bwononefu, ate gwe n'otekawo komenti ey'okuseka oba ey'okulaga nti nno osiimye nnyo. Mukitegeera ekintu ekyo? Nti byayogedde bikunyumidde nnyo. Oba bino ebintu byemutera okulaba abayimbi bye bakolakola ku social media, ebintu nga byakyononefu, gwe omusiraamu alina otandika okukontributinga. Okitegeera? Abantu aboononefu tulina bayisanga baki? Bwe bajja gye tuli baba bazze kubeera nti bakyusibwa.
kategere kakagambako baba tebazze ffe kubeera nti tufuuka ate ekyo kye bali n'okubeera nti tukisanyukira oba okubalaga nti bantu bakabi nnyo naye ennaku zino bw'otunira abantu engeri gye bagulumiza abayimbi wallahi n'engeri gye bakakanyamu ate abantu abakola emirimu emirungi wallahi yeewuunyisa bw'olaba comments ezibeera comments ezibeera ku pages ez'abantu aboononefu no comparinga n'abantu abatookinga sense wallahi byewuunyisa gwe mulembe kati saano gwe tukola ki era ekyo kyenjogeddeko nti kullu ummati muafa illa almujahirin abantu bonna bagenda kusonyiibwa Allah agenda basonyiwa okujjako abapublicizing amazambi ye muntu okola ezambi n'omuntu yenna gw'oba olikoze naye sifaayo zambi ki wallahi n'olikola mu TikTok video n'olikola mu TikTok video n'olipostinga ku Instagram n'okola ezambi ng'ogenda mu kivulu ate n'opostinga okulaga nga bwe mwanyumiddwa okitegera ekintu ekyo oba n'okulanga oluusi ekivulu ekiddako mukitegera ekintu ekyo ekyo kyonna kiri paati ku mujahara omuntu okwolesa amazambi okulaga abantu nti nze bwenti bwenkola ki naye mwe mulowooza ani atali bameka abatali guilty okujjako abatono ennyo ku mulembe guno omuntu agenze ku beach okitegera ekyo ekyo n'ateekayo babadde mu haramu babadde mu bivulu omuntu abadde mu kintu kyonna kyabaddemu n'ateekayo okulaga ensi esigadde wallahi oba olina omuntu gwa idea okola ekintu kyekimu n'omuntu okubeera nti owuliriza music bwe kakunyumira ennyo n'okakola ki n'okasharinga n'okapostinga okoze ezambi ate at the same time okoze mujahara oliraza abantu obalaze nti munnaye na kino kisobola okukola ki okolebwa akafulumye mwakategedde yafulumiza hit nga gwajjukiza abantu hit abantu gye banakoma okuwuliza music oyo wallahi wa Allah onogena kubeera ogabana kati banange twekubyemu ttooki tutegeere era twegendereze ebintu byetukola byetukola naddala ekyo kyenjogeddeko ekyokusharinga music waliwo abantu abasharinga gundi ku status nasharinga movies eza Netflix naye wallahi ng'oluusi movies za Netflix zijjudde obwononefu obusembayo bw'obanga walaba ki movie kyo okitegeera nga mujjudde obwononefu beera nga mu omutima omusiraamu oleme kusharinga movie eyo bantu balala kugikola ki kugiraba torikomendinganga omuntu okugenda muki mu haramu naye ate abamu bakikola mu mbeera yakulaga nti ffe tuli modern okitegeera ekintu ekyo era osobola okusanga ng'omuntu anyumya emboozi nagamba ffe mu famire yaffe okay bazadde bange basiraamu naye si basiraamu nnyo kitegeera si bano ababigenderako ennyo ffe famire yaffe sijaga nti bagamba alhamdulillah kuba nawe alhamdulillah tekasobola kugirawo naye ng'osanga omuntu nga abraginga obanga alaga nti ewaffe obusiraamu tetubukola ki tetubugenderako tuli fine okitegeera era abo be bayita ba liberal muslims omusiraamu tosobola kubeera musiraamu at the same time ng'oli liberal mwali mubawuliddeko abamu batera okweyita amannya amalungi naye nga bagakozesa mu bukyamu abamu bayita ba intellectual ndi ffe ba intellectual muslims okitegeera abalala bayita ba corporate okitegeera ekintu ekyo mu busiraamu tewaliwo obuzibu kubeera corporate ebbanga limala ng'obwa corporate wo tewulina buyingira mu ddiini tebulina bwafectingira ddiini tewaliwo buzibu mu busiraamu tewaliwo obukuganya kubeera intellectual kuba obusiraamu butukubiriza okugenda okufuna ki ilmu man arada dunya faalaihi bililmu omuntu yenna ayagala edduniya okumwanguyira beere ng'afuna irimu waman arada al akhira n'omuntu yenna ayagala akhira okumwanguyira faalaihi bililmu kitegeeza obusiraamu bukukkiriza okugenda n'ofuna irimu n'ofuukaani intellectual naye ba intellectual be bategeeza be bano abakyala ng'obusiraamu tabusussa ku mulimu agendera mu mpale ng'alinayo akaleesu alina ruumu wayingira n'asaala agamba alhamdulillah Sheikh kasita eswala etaano alhamdulillah zo tuzikola ki tuzisaala
omanyi tebasobola ekigambo sheikh mu lulimi luli kiba tekivaayo olungi akuyita sheikh okitegera kisobole okumakinga n'oluki n'olungereza si bwe kiri bannange era bwakutunuulira akusaasira bw'alaba asomye sharia n'agamba nani kati ogenda kukola if you look at the job market ogenda kukola ki really okitegera ekintu ekyo era waliwo eyaŋŋamba nti emizikiti gyewaffe eno mu downtown tasobola kugisaaliramu asaalira mu ofiisi ye namugamba naye osuba otya amadaala 27 ag'ejjama n'osaalira mu ofiisi abasiraamu oli oyingira bakusamuliza amazzi no you understand ndowooza nga bwe yeetunuulira bw'ati abalaba nga mwenna bamufunye wuzu mubeera mu wuzu buli kaseera you understand esaati nagigula London zino engoye ziva mu nsi z'ebweru lugoye kiwana olutava bweru mukitegeera waliwo amaalo ne kiburu omuntu okwekuza naye nga kyeweekulizamu tekikola ki wallahi nga tekiriyo yahe era kyova olaba kyensembya nabbi saa sallam yagamba la yadkhulu ljanna omuntu agenda kuyingira ki janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min khardali lkibr omuntu anaabeera mu mutima gwe ng'ayinamu empeke oba ng'ayinamu akasirikitu k'okwekuza ebyo byonna bijja nakwekuza omuntu n'omusanga abasiraamu bangi bakolera mu uptown nga bakolera mirimu gya riba okitegeera naye nga buli omugamba nakusomera but Sheikh, how can I quit my job Sheikh? Sheikh, mubeere real Sheikh, tukozesa reasoning yahe Allah subhanahu wa ta'ala ayina kyagamba ate gwe tugaa tukozesa reasoning. What kind of reasoning? Allah ayina kyayogedde ate ogamba nti reasoning okitegeera Sheikh ensonga bwe tugiza omanyi naffe Sheikh tusomyeko kati nze nina masters mu business studies nina masters mu planning nina masters mu procurement and logistics Sheikh nze ndi doctor I'm a professional doctor so what Allah ayina kyagambye tetwogera ku fact nti oli professional doctor obaki oba nedda era ebiseera ebisinga okumulaba n'enkofiira ku mutwe kujjako dokita waffe wano waali alhamdulillah nsaba Allah mutukuumire naye waalingawo badokita ng'omuntu olusoma bw'ati ng'abaalowooza wa kitalo nnyo bwe kituuka ku bakyala okugondera bbaawe okitegere ekito kyo abeera alabira ddala nga muntu waki I'm a medical student you understand medical student Allah ayogera ogamba I'm a medical student okitegere ekintu ekyo wama qadarullah haqa qadiri be abantu Allah beyogerako tebaawa Allah kifo kimugwana mitima gyabwe ebigambo byeboogera tebeetegereza kikye boogerako recently wano batunyumiriza omusiraamu yabadde abeeraawo kamwokya omusiraamu yakoze ekyafaayo ekitabangawo mu byafaayo by'ekamwokya simanyi mu byafaayo by'ensi omusiraamu yayingire ne Christmas tree muzikiti yayingidde ng'eri mu kiveerawo eti naye nga kano akawaggulu akatwe nga kalabika n'ayingira naye yabadde atunyumiza atugambye nti abasiraamu ne bamutunuulira n'abatunuulira mu ntunuulira balaga nti kyenkola nkimanyi I know what I'm doing okitegera ekintu ekyo but we are Muslims we are going to kill it the Christmas way teyakomyawo kubeera nti alese Christmas tree ewaka bagenda celebrating a Christmas wabula wallahi n'agattako kugireta muki mu masjid ennaku zino abantu beebagala amazambi agali unthinkable gotasobola dokola ki okulowoozaako okitegera ekyo kyekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyayogerako kullu ummati muafa abantu b'ekibiina kyange Allah bonna agenda basonyiwa illa almujahirin okujjako abantu abeeragana amazambi okulaga nti yeffe kati kino kigenda eri buli musiraamu yenna yataddeyo status ng'oli mu celebrating a Christmas oba n'oteerayo abantu nti Merry Christmas ekyo kyonna bakiyita mujahara kitegeeza eno hadithi gye njogeddeko eya Abi Huraira eyapulayinga nnyo naddala ku mulembe guno gwe tuliko ogwaki ogwa social media nga buli kantu konna ng'okakola ki okateekayo naye kan you imagine omusiraamu n'ayingira mu masjid ne Christmas tree ekyo kyabaddeyo
mukyewunye bwe nina omusiraamu gwe nalaba mu video bamunsindika oba yali nsi ki naye nga wallahi abasiraamu batadde tv screen ennene mu masjidi bali mu kulaba world cup masjidi ng'eno nga bali mu kulaba world cup Mbappe naye waliwo oluusi lwolowooza n'ogamba naye bana abantu kiki balowoozaako Allah kyeyabuuza mu Qur'an fama dhannukum birabbil alamin mulowooza ki ku Allah mulina ndowooza ki ku Allah baba bagamba nti Allah yagamba Allah yagaana ne bagamba nti wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada nti emizikiti gino gyolaba kifo kyani bifo bya Allah okitegera bagamba nti ekifo kino kya Allah kyekikugira mu bwongo okutuuka akaseera okuteeka world cup mu masjid banange twegendereze obanga okoze ekintu kyonna ng'otendewaliddwa wallahi to publicizing ekintu kyonna sigezaako bagamba musiraamu kuddeyo gamba nti seka zambi nalikoze naye alhamdulillah kasitaliyo nalikoze ki nalikwese era gamba zambi gange ngakweka toyina kukola mazambi in the first place mukitegere kino ekyo asuli yabutakola mazambi wabula bwobanga otaniddwa n'okola ezambi lyonna fuba okulaba nga ezambi eryo libikka omuntu akoze ezambi abeera tahta mashiati llah inshaa ghafara lahu Allah bw'aliba yagadde ajja kumukola ki kumusonyiwa wa inshaa adhabahu ate Allah subhanahu wa ta'ala bw'aliba yagadde ajja kubeera nga mukola ki nga mbonereza biadlihi olw'obwenkanyabwe Allah subhanahu wa ta'ala akamaro k'enkomerero olunaku olulala ke tugenda okwogerako Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayogera ku kabonero aka dhahabu salihin. Dhahabu salihin kitegeeza okuggwaawo n'okuvaawo kw'abantu abalongoofu bonna. Mulimu ku bigenda okulagira ddala nti enkomerero etuuse, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujja ajjemu abantu bonna abaki abalongoofu. Era mu hadithi entuufu Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti yudhibu Allahu salihina al-awwal fal-awwal. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujjamu abalongoofu omu ku omu mu nsi musigalemu abantu abalinga nza kubayita ki wano mu Luganda olutufu njogera ekigambo faaji ndowooza kye kiyinza okubajjayo abantu nga bo bavundu nga faaji w'abantu yasigadde muki mu nsi. Era mu hadithi ya Abdullah ibn Umar Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti la taqumu as-sa'a hatta ya'khudha Allah sharitatahu. Enkomero tegenda kuyimirirawo okutuusa nga Allah subhanahu wa ta'ala abantu abalungi n'abantu abalongoofu abakoze eki abajjemu min ahli al-ard fayabqa fiha ujaja la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti musigalemu abantu ebimpemempeme by'abantu abatamanyi kintu kyonna kirungi azinga mu bwongo bwabwe tekibajjira bintu bikwatagana na ibada kweyisa bulungi kola ki okitegeera nga mitwe gyabwe tegirimu wala yunkiruna munkaran nga tebalagira mpisa nnungi yadde okulagira omuntu okweyisa mu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala gyayagala wala yunkiruna munkaran ate nga tebaziiza mpisa nki mbi nga baba batunulidde ekintu kyonna ekibi baba bakinomalizinga dda nga kyafuuka ki nomo. Kambabuulira ekintu kimu bannange ebimu ku bintu ebibi ennyo oluusi ate n'okusinga haramu yennyini ye muntu okukwata haramu n'amunomalizinga haramu n'afuuka nomo gy'okola ki gy'oli okitegeera ekintu ekyo. Era ngamba wa example essaawa no ku mulembe gwe tuliko omuntu n'amala agamba nina girlfriend gwakigambye neyeesika oba neyeesisiwala omanyi kye babuuza onaabeerawo Sheikh swahaba obeerawo bano abantu bakyaliyo bulijjo bali abantu bali Somalia oba Saudi oba ki okitegeera ekintu ekyo kyabagezaako okutegeeza nti this is the haram we do bino ebintu bikola
bino bintu tubikolanga mukitegera ekintu ekyo era la ilaha illallah waliwo olunaku baali bampadde omulimu omupya ewantu edda nga nkyali muvubuka naye bwe natuukayo nalina mukwano gwange kati nali sikolerangako mu environment eyo erimu abatali basiraamu baki bangi zere nali sikibeeramuko okuba nasomera mu Islamic schools biki ne environment gye nasooka okukoleramu nga bonna abasinga basiraamu naye bwe twatuukayo nga ndaba omusiraamu gwe twali tukola naye bwe tuuka akaseera naddala okugenda mu lanchi breakfast akwata abakyala muki mu ngalo okitegeera kati engeri ye gye yali yakinomalizinga nga kiri nomo nga bamulaba musiraamu naye nga bakwata muki n'oli waliwo omukyala yajja ngayagala kunkwata mugalo naye mugamba busiraamu kiri haramu omanyize siite namugamba busiraamu kiri haramu sigeza tekikirizibwa so azikwatamu okitegeera ebigambo bibeera biki bitono nnyo teweetonda kiri seeka teweetonda mu kintu kyonna ebigambo bibeera bitono nnyo kasita oba ng'obirese mu mbeera nga tevoola muntu oba kumukola ki kumuvuma nagamba naye kati gwe kyogamba gwe musiraamu wekka ono mukwano gugoya tomulaba wanero bulijjo nga tutugira twekwata mu ngalo teyakomawo n'agenda n'amunona yamunona amukutte n'amukiwato bw'ati nga mukulu besa amuleeta Sheikh munno wuuyo agambye nti obusiraamu tebukkiriza kukwata mungalo ssebo nga bulijjo ozikwatamu okitegeera kyogamba ono ye musiraamu yekka okitegeera sigezaako kubanyumiza story eno kwetukuza oba kukola kintu kyonna kyentegeeza ebiseera ebisinga buli woggulawo haramu oba ogguliddewo oluusi n'abatali basiraamu okunomalizinga haramu oyo okulowooza nti basobola omukola n'abaki n'abasiraamu era nina mukwano gwange kanso omu ku bakwano bange yafuna omulimu naye ng'omulimu ogwo gulimu riba bwe yatuukayo mu kampani ne bamugamba ogenda kukola kino na kino na kino ne bamubuulira roles ze naye bamaliriza okumubuulira roles ze ng'alaba agenda kukola mu bintu bya looni n'abagamba nze ndi musiraamu sisobola kukola muki mu looni ne bamugamba otya look at this man banna abasiraamu bakolera wano oyo ye Shakira oyo ye Mustafa n'oyo naye akava mu kifo kyogendamu naye abadde musiraamu kakati ate gwe otugamba nti togenda kukola laba noono omwana okitegeera naye ekyasinga okukumalamu amaanyi yaŋŋamba bwe yagenda ewoli omusiraamu namugamba musiraamu tewemamaliza mulimu wano ogwo omulimu tosobola gusula omanyi sente z'oba ofiiriddwa okitegeera ekintu ekyo ng'omusiraamu ali mu life eri very normal things as usual okitegeera tuli eno mu riba tweyagala okitegeera ekintu ekyo n'omusiraamu eyeeseemu ekifo ky'okumuwa credit n'agamba nti okay alhamdulillah omusiraamu ono aganye okukola ki okulya riba ku lwa Allah we n'amugamba osobola oluzinga omulimu we gutyo ng'ogambe okoze ogambe eki riba okitegeera ekintu ekyo wallahi eyo life gye tuwangaliramu baana bangi abawala ennaku zino abakyala bakola naye bagenda mu mirimu ng'omuwala avudde eno alhamdulillah ng'ekyakakaaya n'okwambala olusi hijaabu nga Allah subhanahu wa ta'ala yakimwanguyiza naye bw'atuuka ku mulimu ne bamugamba nti akakaaya ako genda kakola ki kukajjako oba ne bamugamba nti akayo genda kalekako naye wano corporate wear yaffe twambala mpale mumanyi ze bayita corporate wear twambala mpale okitegeera suuti bw'atuukawo oluusi ekikalubiriza abaana bano okwambala hijaabu mu mirimu egyo gye bakola kubeera nti waliyo abasiraamu abaasookayo nga bo bakikola ki bakinomalizinga kiri very normal era nga bamugamba oyo munno oyo ye Shamira oli ye Kasifa oyo ye Safina oyo ye Gundi bonna babambala bulungi ate n'obukaya bwabwe kwebuli tobalaba nga bali smart okitegeera kati gwe woyogerera nti nze sambala mpale kuba omukyalo okwambala empale n'atambula empale y'ekika kyonna in any way shape or form kiri haramu mu busiraamu okitegeera ekintu ekyo kiri haramu eyo ennyambala mu busiraamu tekkirizibwa bino ebintu bwe tubyogera ebimu ku mulembe guno abantu bagamba abaabo ba haramu police
Okitegera ekikulu mwefuulafula nnyo ba haram police ebigambo bye twogera si byaffe eddiini si yaffe okitegera ekyo bye twogera biva mu Quran Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba omukyalo okukola ki okwambala simanyi baana bawala abasiraamu gye bajja style yakuteekako kakaya ku mutwe n'ateekako ki empale ate ngeri tight abamu bambalirako damage abalala bambalira obukaya mu bivvulu last time awo ku mawulire baalaga omuwala yali alina omuyimbi ku stage nga bamutadde ku front page bwe bati okitegera ekivulu nga kyakutte nga hajati yasanyuse nnyo okubeera n'omuyimbi oyo n'amuwazihaaga n'amussa bino n'akola ki ne bamuteeka mu mawulire really okitegera naye nga gamba nze wallahi seeka kakaya kange tekava ku ki ku mutwe alhamdulillah ekyo mungu yakimpa sharia ina kakaya kange newe mba ngenze mu kivulu okitegera naye kifaananyi ki okutte amata n'omunnyo n'obikola ki n'obigatta wamu bwoti okutta akakaya na hijabu ate obiyingiza mu ki kinkalubiza ogamba nti kajjeeko kuba nakyo kiri haramu wabula ate okuyingira mu bivvulu kiri haramu nnyo ekisembayo bannange oluusi tuweebula ekitiibwa ky'obusiraamu tulina okukuuma kye bayita haibatul islam ekitiibwa kyaki ky'obusiraamu edduuka liri awo litunda omwenge naye nga mwenge batundiramu soda ne bakusanga gwe omusiraamu nga otudde nga ogula nze eri ewaffe ab'amaduuka omugambirawo waliwo edduuka lye nagenda nga siryetegereza bulungi naye nga mulimu buno buvodika n'obuntu obutono bukitoko obukyo obutono nali ngenda gula ne mugamba sigenda kugula nagamba ati kiki nemugamba oyina okitegera ekintu ekyo naye mbabuulira amazima omukyalo oyo wayitawo ennaku ezi 2 nali mpitawo bwe nti nga ngenda kulinnya booda najja nampita naŋŋamba so musiraamu nkulaba okkirira eri gy'ogula naye omwenge nagugyemu omukyala teyali musiraamu naŋŋamba okimanyi nno n'omwenge ogwo tekulina ssente okitegera ekintu ekyo lwe yakiraba nagamba era bulijjo ndaba abasiraamu bampitako bakola ki naye nga simanyi ne mugamba olina omwenge tetusobola kukola ki kugulawo si tukikola mutima mubi naye obusiraamu eddiini yaffe tugigoberera okitegera ekintu ekyo kuba obusiraamu istislam kwewayo eryani Allah toswalanga na busiraamu mu bigambo nga bitono nnyo ebitali mu kunnyonnyola kungi kyekikulemeseza okugula omwenge guugwo period okitegera ekintu ekyo so si ate kakati nandibadde ngula naye kakati ate mbadde nina bye neerabidde ewaka naye ngenda koma oyiya ki ahe oyiya ki okitegera ekintu ekyo bannange kino kye tubadde twogerako nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyogerako nti abantu abagenda okusigalawo aboononefu ennyo enkomero begenda okusangawo bagenda kubeera nti la yaarifuuna ma'rufan nga tebamanyi bulungi bwonna kubulagira wala yunkiruuna munkaran nga tebaziiza bukyamu bwonna oba okubeera nti battamu ekintu ekikyamu kyonna ekigenda mu maaso era wano wenjagalira okubagamba abasiraamu abo bembagambyeko abasiraamu abali libro abagamba nti ffe tugoberera eddiini naye nga si yakukisussa okitegera ekintu ekyo naye bannange omulembe guno Allah tusasire mukimanyi nti no waliwo omwana gwe bannyumizaako yawulira muli nga Mungu amutadde mu kigezo naye nga ekigezo mukimanyi kya swigida nga kigezo kitabyuteye nga alaba tekivaayo bulungi n'agamba oba nkoze ntya era nanyumiza munene nange oba nfuna kukusalako nkyakwaga naye kale akantu ako really okitegera ekito ekyo kalina engeri kakirira ka ate oluusi mba nina I'm hanging out with my friends they are non-Muslims and okitegera ekito tebabimalayo olumu abalala babyogera nga ebigambo babikaza n'obikaza okitegera wallahi abantu kati ennaku zino awo we batuuse obusiraamu babulabanga kiki era awo wosanga abazadde abatwala abaana ku masomero najja nakwasa omwana we oba n'aleeta sheeke ewaka nagamba sheeke njagala osomesa abaana bano eddiini naye sheeke sagala ddiini nyingi njagala obasomeseko ebintu ebiriki
ebiri basic njagala kastamanya okusala naiga kul wallahu ahad Allahu samad naiga kul a'udhu birabbin nas maliki nas ebibinjagala kati Sheikh obiba biwedde sente tofayo zo tugenda kukola ki zikuwa ekibuzo ekyebuzibwa banne bamwogera luzungu kiki musinga okutya tulina ekintu kyonna is there anything like too much Islam obusiramu buyitiridde waliwo ekintu ekirungi ekisobola okuyitirira obusiramu busobola okuyitirira bananga abantu abo batyaki kiki ebatya era agamba omwana okumutwala mu Islamic Islamic kikulu bavayo nga balina eddiini nyingi omanye eddiini enyingi eyo naye eyonoona eddiini enyingi yali eyonoonyaani mutubuulireyo ogu gwe yali eyonoonya omanyi kyebayita eddiini enyingi kyebayita eddiini enyingi be bantu bajuhala abantu abatamanyi ddiini in the first place abagikozesa obubi nga bajja erimbikamu bwerimbisi okukola byonna bye babeera bakola okweyisa obubi okuyisa abaana babanaabwe obubi okitegeera ekintu ekyo abo bagamba nti eddiini enyingi eyonoona omuntu okubeera nga buli lunaku yuzawwiju wa yutalliq ng'awasa bw'ata tawa kitiibwa baana ba banne omuntu oyo abeera motivated na ddiini yemulagira ebyo bannange wabula ate omuntu nagira nagamba nti eddiini enyingi eyonoona eddiini yali eyonoonya ani bannange okitegeera omuntu ayinza okubeera n'empisa ennungi ne mugamba empisa zisusse bannange yeeyisa bulungi simanyi nakumanya okitegeera ekintu ekyo kisoboka ekyo we have nothing like too much Islam teriyo obusiraamu bungi otyakyo omwana okweyongera okufuna irimu y'obusiraamu kikyotya really kikyotya okusoma Quran oyagala asomeko kul huwallahu kul a'udhu birabbin nas ngaye baziyita ne inna a'tayna kasita kumonga ku inna a'tayna li ila fyao lam yakuni alladhina awao naffe Sheikh kati nino omulimu I'm a very good person nange neera eddiini twagirako naye kikulu omuntu kubeera afu as long as someone is a good person ekyebuuzibwa bannange kyekireetera omuntu okubeera good person si ddiini bannange batakitegeera nga bagamba nti eddiini nyingi eddiini sharia eno Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuwa erimu ebintu bimeka bisatu eri ku masiga asatu essiga erisooka aqida muntu kukola bintu byonna nga bikolera Allah oyo gwayawula nzikiriza munda alwazi'u ddiini omuntu okubeeramu ekintu ekimufuga nga ekisooka okumufuga yeki eddiini nga tewali ali mu poliisi nga kukola kintu kyonna wabula nga ebintu abikola lwaki lwa ddiini aqida ekyo nakijja mu kwawula Allah ekyokubiri akhlaq empisa yeddiini akmalu lmuminina imanan ahsanuhum khulqa omukkiriza asinga abakkiriza bonna obukkiriza obujjuvu yabasinga empisa enki ennungi nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti abantu abagenda okusinga okubeera okumpi nange ku lunaku olw'enkomerero be bantu abali beeyisa obulungi omuntu alinamu ku nsonyi bwe banga eddiini ebyo byokka bye twakayogerako bibiri nga byeyogera ogamba otya nti eddiini enyingi eyonoona kikyotegeeza n'eddiini enyingi ekisembayo ge mateeka ga Allah ge yatuwa nga amateeka galimu emiteeka ebiri waliwo kye tuyita haqqullah omugabo gwa Allah eri ffe okitegeera ekyo kwe kubeera nga for example tusaala waliwo ibaada nga zo zaani za Allah nga teziri muntu ne wabeerawo ibaada nga tuzikolera Allah naye nga tuzikolera baki nga bwe tuba tuziteeka mu nkola nga ziri wakati wa muntu na muntu mukitegeera ekintu ekyo nga ibaada ya zaka ne ibaada esigadde zigwa mu kkowa eryo kati bwewanga obusiraamu bwe butyo bulagira is there anything like too much Islam nti obusiraamu busobola okubeera too much nti omwana afunye nnyo irimu ey'obusiraamu nti ejja kumwonoona ng'abantu batera okwogera okitegeera bannange waliwo abazadde abamu nga n'alaba omwana nga yambadde jilbaabu agamba oyo mwana namulabirawo ate kati kaseyafuna egy'emikwano bw'alaba omwana omuto ng'agenda nnyo mu masjidi nali njagala abeere dokita naye tetufuna imaamu wano okitegeera ekintu ekyo naye bw'ogenda ng'opokera siteeka ebigambo okumugamba nno Sheikh omwana tumusomesa ddiini nyingi
era kye batera okugamba nti Sheikh omwana tomusomesa ddiini nyingi, omwana oyo tagenda fuuka imaamu. Ekitegera Sheikh tagenda fuuka imaamu, tagenda fuuka Sheikh. I just want someone a very good Muslim. Yekka gwe njagala. Ate omwana wamala okula n'atandika okunywa enjaga, n'atandika okubeera mu bigurupu ebiclubinga, abasinga banywa n'omwenge ennaku zino. Okitegera ng'ajja akiika ensingo n'agamba Sheikh ekintu kyonna ekyetaagisa ngenda kukikola. Sheikh mujje mutusabire ewaka, oba ojooka otukolereye edduwa, abaana bansobedde. Abaana problem yaliyo, abaana wabajjako eddiini ng'olowooza eddiini nki nyingi. Era ebyo bye byambaza abazadde abasiraamu ne bambaza abaana abato, ne babambaza enkunamyo anti bato. Omanyi omwana womuteekamu nnyo eddiini ng'akyali muteemutama. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba ati amuru awladakum bis-sala, mulagira abaana nga okusala nga balina emyaka emeka? 7. Yatukanga n'okugamba basahaba bajjenga n'abaana bazanyire masjid, okubeeramu mu masjid. Mukitegera ekintu ekyo? Eddiini omwana bw'agitandika nga akyali muteemutama? Really? Mumanyi ensonga lwaki Abasomali abasinga ne bagenda mu nsi ki, oba United States oba Denmark? Okitegera? Ngambye abasinga si bonna. Bwe bagenda mu nsi yonna wallahi basanga ne jilbaabu yaabwe. Mumanyi ensonga lwaki? Bakibateekamu nga bakyali baki. Omwana ne bamwambaza ka jilbaabu at least nga kali light bwe kati. Okitegera ekintu ekyo? N'agenda ng'akimanyira. Yoyo omwana atuukanga mu P4 oba P5. Okitegera? Ng'omuntu okusika akakaya envi ze ne zirabikako bwati wallahi ng'asobola n'okukaaba amaziga. Okitegera ekintu ekyo? Naye tuyina abaffe nga naye bakamusikako. Takitegera nakitegeera. Okitegera? Akalekawo kozi banseka akakaya naye abaana balina empisa embi. N'akazza. Si bwe kiri? Siraamu mbadde nsemberekero. Abaana balina empisa embi. Waliwo abaana nga okukwata obukwasikaka ye nga otandise ddi okumukwatako in the first place. Ebyo biproducinze abaana nga abaana abazadde babakuliza mu mbeera eyo naye nga abaana bali cheap nnyo. Okitegera? Abaana nga bali cheap nnyo, baana bawala, buli asanga yamukwatako nga bw'ayagala, yakola ki, ne babeeramu eyo embeera. Era mubalaba muzaakeri, temubalaba nga wallahi tafaayo, ayagala yamuwahaaga, ayagala yakwata mu ngalo. Obusiraamu bwafuula omukyalo okubeera ow'ebbeeyi nga just omuntu okukwata obukwasi mu ngalo zo ayina okuba nga ayina emitendera gy'akoze eki, gyayiseemu. Engalo zokka balina okuzikolerera. Okitegera ekintu ekyo? Bannange eno message mugende mugitwalire baganda bammwe abawala, banyinamu abawala, mubagambe nti ensi nga bw'etambula, ekintu kyonna okubeera ekyebbeeyi kirina okubeera nga kiri scarce, nga si kyangu kyakukola ki, kyakufuna. Allah yatonda emibiri gy'abakyala nga myawufu ku mibiri gy'abaki, gy'abaami. Okitegera ekintu ekyo? Era Sheikh kiti yali asomesa n'agamba nti omwami wetu yenogoba mukyala wange yanneegombako ki. Okitegera? Nga Mungu yazza bibye. Si bwe guli bannange? Emibiri gy'abakyala giri attractive, naye ebbanga lye bamala nga bagiteeka kungulu. Okitegera? Asanga yakwatako, asanga yakwata mu ngalo, asanga yakuwahaaga, asanga yakusikasika, asanga yakwata ku mukono. Wallahi ogwamu value, ogwamu value. Mumanyi nti no biskuiti awooma, naye mwali mulabeko biskuiti ayiseemu empewo. Ye mukyala ateebikkirira. Okitegeera? Abeeranga biskuiti ayiseemu ki? Empewo. Mukitegeera ekintu ekyo? Oba tokyalina substance, waliwo ekitiibwa ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakuteeka munda gwe ng'omukyala ng'otaddeko hijab. Kyova olaba mu aya y'okwebikkirira yagamba nti ya ayyuha nabi, owange gwani nabbi, qul li azwajika, gamba bakyala bo, wa banatika, ne bawala bo, wa nisai lmuminin, ne bakyala babakkiriza, yudenina alayhinna min jalabibihinna, babeere nga bambala ebyambalo byabwe bibabikka okuva waggulu ku mutwe paka wansi ku biki, ku bigere. N'agamba nti dhalika adina an yurafna fala yudhain, ekyo ekisinga obulungi gye bali okubeera nti bamanyika mu society mu bawangaire, babeera recognize, baweebwa ebitiibwa, fala yudhain, baleme kukola ki,
kukakanyizibwa. Ne mutunuulira video abantu ze bakola nga bazikola bakyala ennaku zino. Wallahi abakyala bagamba ennaku zino nti baagala kwenkanankana basajja. Nababuuzaako ekibuuzo kimu, mwali mulabyeko omusajja yenna ajja mu conference oba ekifo ky'obuvunaanyizibwa ng'ayambadde sleeveless? Era omusajja gwe bayita gentleman gwe beegomba aba ayambadde suuti oba aba ayambadde ennyambala yonna ey'obuvunaanyizibwa oba kanzu oba ki ng'alabika nti wa buvunaanyizibwa. Ani yakibakyusiza okubeera nti bo asobola okujja ng'ekifuba kiri bweru, emikono giri bweru, ebisambi biri bweru, okitegeera n'atula mu conference nti awo ye ate abeera wa buvunaanyizibwa. Ani yawa omusajja obuvunaanyizibwa okwambala n'abuma omukyala? Eyo entaputa y'ebintu ey'ekizungu, okitegeera ekintu ekyo? No, let me tell you something. Abo bennyini be bagamba nti society zaabwe ziri liberal, nti they tolerate everyone, okitegeera? Fe mu Busiraamu tugamba nedda, tutoleratinga abantu, in fact fe tetoleratinga wabula tucoexistinga, tubeera wamu n'abantu wabula tulina ebintu bitasobola kukola ki? Toleratinga, bitasobola kukkiriza kugenda mu maaso. Fe mu Busiraamu bwe bwe tukkiriza. At a certain point tuli intolerant, mukitegeera? Waliwo ebintu ebitasobola kutukolebwa mu maaso nga tetusobola kubikkiriza. Naye bagamba nti ffe tukkiriza buli muntu yenna, omuntu alina choice esalawo okwambala nga bw'ayagala, omuntu alina choice okweyisa nga bw'ayagala. Lwaki balina amateeka ga traffic ewaabwe? Lwaki balina zi constitution ate nga bagamba omuntu ali waddembe okweyisa nga bw'ayagala? Ekirala ekyebuuzibwa, lwaki omukyala bw'ajja okusaba omulimu n'ajjira mu bayika basobola okugumuwa? Era bamugambo yambadde ki? Ate bo bennyini batugamba nti mu society zaffe oli free okwambala kyonna kyokola ki? There is nothing like being free. Abantu bye tukola byonna we don't choose to, tetusalawo ffe nga ffe, okitegeera? Tukola bye tulina kukola, so si mitima gyaffe gye bitukutuma kukola ki? Kukola. Era ekigambo kye ngenda okusembyayo ku nsonga eyo, waliwo sahaba bali bamuyita Ayub ibn Amir, yagenda ew'omusajja yali akulira Abafurusi, yali akulira eggye ly'Abafurusi nga Basiraamu bagenze mu Persia mu jihad. Ne bwe yatuukayo omusajja oyo yabatunuulira bwe bati. Ebiseera ebyo Abafurusi engeri gye yali empire y'amaanyi, Persian empire, batunulira bano abasajja bannamalungu naga kati bano bazze kola ki? Okitegeera? Kiringa Burundi bwe nalumba China, okitegeera? Ne kati bano okujjako abantu okwegera okugeba bazze kola ki? Kyava omusajja Rustum abuuza Ayub ibn Amir gwe baali basindisenga omukulembeze waabo be yali azze nabo okusooka okwogera n'oli omukulembeze wabali Abapaja. N'abuuza Ayub ibn Amir n'amubuuza mmwe baani? Ayub ibn Amir yamuddamu ekigambo n'amugamba nti ffe bantu ibta'athana Allah yatutuma an nukhrija an-nas, tujja abantu min ibadati al-ibad, tubajje mu kusinza abantu bannaabwe ila ibadati rabbil ibad, tubazze mu kusinza eyatonda abantu. N'agamba wa min dhiqi dunya, tubajje ne mu kanyigo ke balimu akaki ak'edduniya ak'ensi, okulowooza ku nsi yokka nti buli kimu kiggwera waneeno, ila saati dunya wal akhirah, tubalage nti waliyo edduniya ne akhirah, tubateeke mu nnyumba engazi, tubrodeninga obwongo bwabwe bategere nti waliyo edduniya ne akhirah. N'agamba min jawri al-adyan, n'abantu baabo twagala tubajje mu kunyigirizibwa kw'abakulembeze baabwe ila adl al-islam, tubazze mu bwenkanya bwaki? Mu Busiraamu. Nga tuzeeyo ku kigambo kye yasoosa nti an nukhrija an-nas, tujja abantu min ibadati al-ibad, mu kusinza abantu bannaabwe ila ibadati rabbil ibad, tubazze mu kusinza omulezi w'ebitonde. Obadde okimanyi nti abantu wallahi bakola ebintu bingi nga balowooza nti ebintu ebibawa essanyu naye nga wallahi terina ssanyu lyebibawa, naye nga babikolera bantu. Nze buli wentunuulira omukyala ng'ali mu restaurant, okitegeera, naye osobola okutunira omukyala oba muli ku mukolo oba restaurant abantu wonna ng'enjala mpanvu, okitegeera, zino enjala za plastika ze bateekako, tasobola nakwata mmere, n'ogamba oba haja bw'agifuna akola atya n'ezo enjala empanvu. Kyogamba omuntu oyo atasobola nakulya olw'enjala z'alina, okitegeera ekintu ekyo?
ene ebisige byonna bimubisse talaba bulungi enjala mpanvu ataddemu enkondo obudde bwankuba ate talina mmotoka ne bannange tolowooza nti omuntu oyo agwa mu kiirirwa bayubu naami tiyayogera nti anukhrija nnasi min ibadati libad tujja abantu mu kusinza abantu bannaabwe ebyo byonna byabakola si nti biba bimusanyusa aba bikolera ki balala enkondo mpanvu okitegeera alinnya mu bisooto enjala mpanvu ataddeko buno obuntu buno talaba takola ki oluusi budde kiro ataddeko buno ate ataddeko ne sunglasses talabira ddala mukitegeera bw'otunuulira abantu ababeera mu bivulu bano be bagambye abafiiridde ku freedom city bwe abantu abo babeera basanyufu nnyo oluusi nga n'ayimba tamulaba ayimiridde yiri eri bantu batuuyanye abalala batandise n'okuvaamu obusu kitegeera ekito ekyo enfuufu esituka okitegeera balekaana essimu bagibbye talina mmotoka tabalina wagenda kuddayo okitegeera ekito ekyo simanya ate poliisi simanya ate kawunyemu simanyani kyekikozesa abantu ebintu ebyo byonna kuba nze ndaabi bakalubiza bukalubiza naye kubeera nti baagala kulaga balala nti mu kivulu ekyo naliyo kyeyagamba tujja abantu min ibadati libada okusinza abantu bannaabwe ila ibadati rabbi libad batandise okusinza ani allah buli osinza allah ofuna asaada ofuna ki essanyu munda olw'ensonga nti oba tokyasikinga approval ya muntu yenna tunira abavubuka abasala ebimemeya ekimemeya ekyo bw'okisala kuba mu busiraamu tekikirizibwa kusala kimemeya kiri haramu wabula bw'osala ekimemeya kikyokyukako osobola omusawo okusanga omuntu ng'anyiridde nomubuuza ennaku zino ng'onyirire naga nti munange kitegeera okitegeera ekyo ekyo in fact bw'obanga tokyetegerezanga bw'osala ekimemeya gwe mwennyini oyinza n'obutakiraba bw'otambula bw'oyitako ng'otambula biba kikola ki kitegeeza obanga ebiseera ebisika percentage esinga oba okisalidde balala allah takyagala ate okisaze lwaki oba okisala si nti kireeta happiness si nti kireeta ki wabula olina abantu bayagala okukola ki okuimpressinga n'okubalaga nti oli ku mulembe ebiseera ebisinga ebintu ebimu tebabyekolera buli bwendaba omuvubuka nga yambadde jampa oba bomba jacket ne headgear n'engatto zinenene texado ng'omusana mungi okitegeera ekyo ekyo banzijukiza ekigambo ekyo oyambadde bomba jacket otaddeko headgear omusana mungi tolowooza nti abantu abo baddu nnyo eri baddu bannaabwe kyekiyagamba nti anukhrija nnasi tujja abantu min ibadati libad mu buddu bwe balimu okusinza baddu bannaabwe ila ibadati rabbi libad batandise okusinza ani allah buli bwotandika okusinza allah ofuna saada ofuna essanyu ekyokubiri ofuna athiqatu binnafsi obeera confident wekkiririzaamu oba tokyatunira nti ate banagamba ki banagamba ki oluusi gwe twesibamu wallahi n'abantu oluusi be babikolera tebafaayo completely tebafaayo kano kasore kengenda okusembera kuba obudde buweddeyo waliwo ka video ke nalaba eyo mu ggwanga lya America bano ba influencer babeera ku TikTok ekitegeera waliwo omusiraamu yakakolamu video bano ba influencer babeera ku TikTok nga bakola ebyekisiru biki bakola comedy oyo biki babatwala mu kisaawe ne balangira nti bafaani baabwe bajje bagule ebintu bye batunda basobole okufuna akasente balonda abantu abalina million emu plus okitegeera omuntu alina 1 million followers plus naye abasinga bayimirira mu bisaawe n'ebintu bye bazze okutunda ng'oyimirira mu kolomu bw'oti abeeyita abafanzo ne bakola ki ne bajja abasinga abafuna abantu abangi tebasuka abantu 200 abalala tebafunirako ddala completely kikulaga nti oluusi gwe kyegendereze abantu abakola ebintu ebyekisiru ku TikTok oyinza n'okuba ntomumanyi linnya nga tomufaako completely si bwe kiri nga sooka ogera ekintu n'oseka
Nenga bisabu singa tomufaako completely. Wallahi singa abantu bali bakimanyi ndi people don't care. Abantu tebafaayo ku bintu bye tukola wallahi. Okitegera nebyo yagala babijjukire tebagenda bikola ki? Kubijjukira. Kati option gy'oba osigazaawo era option gy'olina okusoosa kubeera nti byonna obikola kusimisaani. Bantu bangi beekumira mirimu egya haramu ng'agamba famire yange enaakiraba etya. Okitegera ekiro kyo? Boosi wange anaalaba atya? Nzija nyambadde hijabu bwenti. Okitegera? Waliwo abasiraamu hatta kati essaawa eno ng'ekkanzu bagiyita buteeteeyi. Mukimanyi? Taso agenda naye mu office n'ako akateeteeyi. Wallahi lazim mbabuulira nga musiraamu nga yakola statement eyo naganze sobola kuteekako kiteeteeyi ne ngenda mu office. Be basiraamu bwe batyo beeyisa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an, qul abillah, babuuze ku Allah wa bi ayatihi namaki n'amateeka ge wa bi rasulihi n'omubaka we kuntum tastahzi'un, bye mwalinga mubalaatirako, bye mwalinga musaagirako, bye mwalinga mujeregerera. Twetegere levo yaffe. Mukitegere ekyo kyo? Bwe tuneetegeera levo gye tuliko wallahi tujja kukola bye tulina okukola. Kyekyo Allah kye yabuuza mu suratul insan ti hal ata ala al-insani hiinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Omuntu yali atuddekaawo n'alowooza nti waliwo akaseera nga teri akumanyi. Wagenda kujja akaseera nga tewali akumanyi. N'abantu abasinga essaawa eno bali very insignificant, teri yadde akumanyi. Ennaku zo social media yatera okumeza abantu amajindu ng'alaba balayikinga, era kye kiteesayo abawala ku Instagram. Banange omuwala okugenda ku TikTok n'atandika okuzina amazina. Okitegera? Olowooza ndina amazina agasanyusa ye. Ababikolera baki? Balala. Okitegera ekitwe ekyo? Baba babikolera balala. Oluusi abantu bataginana kye bagenda kubifunamu tebalina kintu kyonna. Bw'atuuka okuteekayo ekifaananyi ku Instagram ne yeewunda n'akola ki. Naye ate Allah gwe yamugamba okwewundira n'atamukola ki? N'atamwewundira. Ennaku zino ebintu biri vice versa. Abantu batandika kusinza abantu bannaabwe bannange. Tunuulira omukyala aba agenda mu town ayambala engoye ze ezisinga. Okitegera? N'ateekako makeup ne yeesmartinga bulungi. Bw'atuuka ewa bosi we n'ayogera naye bulungi. Okitegera ekitwe ekyo? N'akola bosi we byamugamba. Bw'akomayo waka oluusi ewa bbaawe eyamuwasa ye mwennyini gwe yeerondera tawuliriza, amugamba nze nasoma, I have a bachelor's, nze nina masters, mpa ekitiibwa, nkola ki? Yesu omuntu alina okuwa ekitiibwa naye olina okukola ki? Okuwuliriza. Bw'atuuka ewaka omusanga n'akapale k'omwana ku mutwe. Kitegeera? Teyeewundako, takola ki? Omusanga mu ssaati yo gye wabaddemu ejjo. Okitegeera? Kati kyewuunyisa Allah gwe yakugamba okwewundira tomwewundidde. Bali be yakugaana okwewundira obeewundidde, weewundira kubo. Kyekimu n'abasajja alekawo mukyala wo ow'ewaka okumuwa ssente n'okumuspendingako, wallahi zonna n'azitwala mu bamalaaya mu town. Ng'omwana talina na kintu kyonna kyagenda muyamba n'agamba akagoye ako nkaguze kannyumidde. Naye nga wallahi ewaka tasobola zikola ki? Kuziteekayo ku lanchi. Ali omutwe gw'ekyennyanja mulamba nze yingini. Si bwe kiri bannange? Gwe yingini yes teri aganye naye abewako obalekedde ki? Okitegera nga wallahi tasobola kuspendinga ssente kwabo Allah be yamugamba okuspendingako. Naye nga ssente azispendinga ku buwala. Abavubuka mwe abanjire essaawa eno, abavubuka ki ekisinga okutwala ssente zaabwe? Ki ekisinga okutwala ssente zaabwe? Bakyala, kugula iPhone, kugula biki. iPhone zonna bazikola ku impressinga baki? Bantu gamba nti nina Smart Pro Max because ebitya. Naye ng'essimu yonna kuba bifaananyi nakwata video period. Essimu eri basic esobola okukikola naye byonna bya kuseekinga approval. Gwe omulembe gwe tuliko abantu nga bava ku Mungu nga badda ku bantu bannaabwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tugese n'ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.